because relationship eyina ebisoomooza bingi kkiriza obaga tukkirize okusoomozebwa kw'amaanyi. Omukazi ng'alina abaana bana n'ojja okumwagala ng'oli muvubuka muto olabika bulungi challenge olwedde eyawe eri nti kyenyinza okugamba Becky nga ye nti omusajja oyo ateekezeza ate extra mile n'aproposinga just valuinga ki decision ye valuinga efforts ze because naye alese abawala abato abalungi beyandiyagadde najja ki ayagale ggwe n'abaana bo olina okirespectinga naye olwedde challenge ebeera weeri because abaana abato abajja nga balungi nga ate tebalina bazaala nako webali okitegeera so ye challenge genda bawaawo nti ebigenda okuba nga byagala shaking relationship eno bingi. Ekirala Becky olw'okuba nti yayagala nnyo omusajja oli tata w'abaana be ayina wayinza n'otutuuka n'atendewa yanayagala okuddayo kowa ewa tata w'abaana kituzze tukiraba nga kiyapeninga mu bakazi kubanga ekintu ekitta relationships ezekikabwa ekiti mukyala kuwa chance musajja bwe yazaala mu baana second chance oba third chance oba fourth chance byebisinga omalawo relationships zino era kyendaba nti right now Becky senga atendewaliro n'ayagala okuddayo ew'omusajja oli because kugambye yali amwagala nnyo kati sinza kubeera wano nekugamba nti yamukyawa nnyo kubanga asobola okubanga ku mutima akyamulina taata w'abaana asobola wakati awo senga Becky amala n'atendewaliro oba ne baddamu n'omusajja omukadde owa keeki neddamu netambula obimanyi ebyo byabaagala nanga baali beyagaddeko kati yendaba nga challenge esinga obunene ne Becky wabanga asobodde okumuvinga on and she gets over that nabanga takyalinawo kakwate konna na kafeeling konna ka musajja mukadde obwo bufumbo bwo busobola okustandinga because ekisoka kadiru simu naku nnyo teyadetinze unemployed youth so Chezen Becky teyadetinze teyamarinze unemployed youth nedda omusajja mukozi emirimu jate ne business zitambula bulungi income sente ziyingira nkunyonyodde yagule motoka ddanga yakamano twegattako nga business ekutte etambula sente ziyingira n'agula ne Subaru awo mubulamu nga butambula kitegeeza nti sibe bali unemployed youth gwateka mbuli kimu because nkunyonyodde ne pata abadde azikola nga kadiri yataddemu sente ze Chezen Becky waliwo kirabyewa Chezen Becky banga lewabeera waliwo kirabyewa nga sente nga yazisasudde waliwo kirabyewa naye kadiri abadde abisasula so ngezawo okulaga nti enjawulo weeri nti kadiri simu naku nnyo wadde omuntu wawulira photographer balowooza buli photographer mwavu abasinga kye bayakwata mu mitwe nga n'omuntu kati right now leading mu mikolo n'embaga tudde is a photographer ex tomumanyi sawa eno yakutte bendera y'emikolo n'embaga but is a ex event is a photographer you get photographers banja abagagga balina sente kisija ku level ki kati kadiri afuna emikolo gye agikola company ekola bulungi sente ziyingira ate n'omukyala amuyambako gipromotinga so kati oba ofunye omuntu nga tali bubi nnyo sibe bano ba unemployed get youth mulimu abagamba nti Chezen Becky kavudde ku mudaala emikolo giyinza okwesalamu abamubuukinga gundi oyo ekyo omuntu asobola okyogera yatamanyi ndongo bwetambula omuntu amanyi endongo bwetambula okimanyi nti omukazi bwagetinga married emikolo gyeyongera bweyongezi ne sente zebadde bamubuukinga zeyongera bweyongezi nsobola okuwa example ya Rema fe tukola mikolo n'embaga Rema okuva we yafuna Hamuza value yalinnya nnyo ne respect gye bamwana erinnya nnyo ne sente ne zirinnya nnyo era oba oyagala mwegezeemu ng'oyagala omutwala ku mukolo olabe mukyala Ssebunya oli nga tannafuna Ssebunya sente wali yeetaaga mmeka kati essaawa eno yeetaaga mmeka okumutwala ku mukolo n'emikolo egimu ajja naye vibe n'ebeera nga eri 100% lwaki nti bw'ajja okubasanyusa bamaana bagaba naye omwami wange mwamulabye naye kamuyite kana akayimba tukazine naye n'avaayo olwo abamaze obabiitinga mwenna abasingooza abazize ababamaze ngezako kulaga ebintu ebigatta Chezen Becky ebimwegasseeko nti asobola okukozesa omwami ono okwongera value y'omuntu gw'obuukinze nti bw'ajja tayimba buyimbi n'agenda ava basanyusiza ayita n'omwami we ne babasanyusa bombi ate teri muntu atanyumirwa kulaba agalana nga bali happy byebyo
Rema byakola ne Hamza ne mulowoozo bakola byaki because Rema agenda ne Hamza ku mikolo gye byagenda oyimba. In fact yali akitadde nawo nzijukira nga bw'oba oyagala gye ne Hamza kuliko sente z'olina okuteekako. Aba bookinga Rema mukimanyi nti bw'oba oyagala Rema gye yekka olina sente z'osasula. Bw'oba oyagala ne Hamza aggireko era olina sente z'oyongerako. Okitegedde kyo kyengeza okugamba nti Chosen Beck kimweyongeddeko bweyongezi. Era ne sente z'ogenda ziraba nga zirinnye ne booking zigenda kulinnya. Gwomanyi okuyimbira abafumbo nga naawe oli mufumbo. Omanyi oyimba ku mbaga nga neyo yaggwa. Okitegeera omanyi oyimbira abali mulaavu nga naawe oli mulaavu. Ate ne sente era ebedda mu nnyumba koza agamba obookinga nze omuyimbi naye n'omwami wange mu photography waawe. Kitegeeza mugenda ku mukolo photography Kadiru ya mukubi omuyimbi agenda okujja okuyimba Chosen Beck agenda okujja okuyimba mumaliza mwekulaakulanya. Nze kyenjagala okusibira ku eno relationship ngisibira ku kola character ya Kadiru. Is a very good guy. Is a very good guy. Guy ali honest, guy mulungi, guy mukakkamu, guy amanyi alina care. Olwawo sanga abasajja abageze n'abategeera n'abakakkamu nga Kadiru. Abasajja balina ogwo omutima ogufaayo eri abalala. Kadiru yalina omutima ogufaayo eri abalala. Ekivudde gamba nti bw'olaba omutima gwa Kadiru olaba ng'asobola okubeerawo Beck oyo n'amusanyusa ne balakuza n'abaana nga bali happy. Akisobola kuba ati sinamugezaako ebbanga lye mbadde naye mulabi. Bw'okompayaringa ne bali abakadde character ya Kadiru esobola obeezaawo obufumbo. Abakadde mwabalese mu ddwaliro bali kuziyo. Abakadde nze ndowooza balina just moving on because ebyokulwanyisa ono omwana okumulemesa essanyu lye abantu bazze beekyawa buli lunaku n'abayimbi bazze beekyawa lunaku and people move on every day. Gw'omukazi gw'olinayo gw'owasookerako gw'omwami gw'olina gw'owasookerako people move on every day. Naye jjukira nti tulina osanyukira ku Chosen Beck because ye abadde w'abaana aba gwe wammwe ku kyalo obiraba nnyo omukazi w'abaana abana nga bamuproposingidde wakakiraba emirundi emeka ssebo nnyabo omukazi ow'abaana abana nga omuvubuka omutwazi amuproposingidde wakakiraba emeka kitegeeza it is a miracle tulina osanyukira ku Chosen Beck we are happy for her. So moving on asigale mu mmere. Moving on because naffe buli omu baali bamukyayeeko gwe tebakukyawangako n'oli baali bamukyayeeko nawe baali bakukyayeeko nawe baali bakukyayeeko naye wafa. Did you die? You moved on and you got a better spouse. Bobi Wine alina akayimba bakayita spouse yoza webale wankyawa senga tewankyawa sandifunye gwe nnina. You move on. Yeyo message buli omu gye yeetaaga. You move on. Bw'ofiira tosula ku malaalo. You move on. Ne Beck moved on. Nawe move on. Be happy. Mukudala nyukati je mikolo jadi kubaka emikolo gigenda kubeerawo abazadde wabalabye bonna bagyesunze ate teri kisobola kugaana because ne ba service providers bava mu nnyumba mwennyini nti abayimbi weebali abanaakwata emikolo company mu mwami agirina emikwano weegiri so teri kigaana era ssaawa yonna tugenda bayita Masaka embuto evuge ffe tuliwo kuwagira baagalana nga baagalana bya ddala tetwagala fitina era tubasaba mwenna abatulaba muwasanyukireeko omwana Chosen Beck yafunye omulenzi omuto omuwanvu. Olumu aba asaagamu naye kyemmanyi Beck mumpi kati aba alaba bw'afuna omumpi tekikola Katonda wamuyamba n'amuwa omuwanvu bonus plus you get ate n'abawala abawala wakwesirisasirisa buli muwala anoonya musajja muwanvu abawala bawala banoonya abasajja abawanvu tebafunika tebalabika kati Chosen Beck abafunye fitina ne muwulira ennugu nti olw'okuba Beck afunye omusajja omugoggofu byebimu ne bali abaddiza ya luzinda kye baawulidde nga Levikson atutte ddiza ya luzinda ng'ate balaba Levikson abadde ku level esobola n'okuwasa muwala wa ddiza ya luzinda because otunia kyana kiwala omwana wa ddiza ya luzinda kyana kirabika bulungi ng'olaba Levikson asobola okukiwasa bulungi ne watabeera wa complaininga naye nakyo n'akireka n'agenda ku maama waakyo. You get my point. Kati abawala ne banyiiga naye tewali kyakkola kati ne Chosen Beck era bangi abanyiize lwaki yatutta oyo omuvubuka omulungi professor Yibaiza wakola bikiwo JK vo yatugambye asoma nnyo then ava ku law n'asoma psychology kati ebyo yabikola byeri yasoma naye kyenzijukira fesori gye yatwandoza we yamala okusoma n'atandika okwekozesa n'atandika n'agula equipments n'atandika okwekozesa because ffe tugenda omusinkana ng'olwedde ayisamwe nga ne equipment gw'alinanga wa bbeeyi ng'atambuza emirimu gye kitegeeza nti
yalaba nti maybe okwekozesa kyekisinga naye era bw'omutuukako nga munyumya omusajja ategeera va ku bantu bamu bano bemulonderera ategeera musajja ategeera si wakwekwata bwekwasibu video si wakwekwata bwekwasibu video ategeera Kadiri is a real man gw'omumusinkane munyumyemu naye alina omutima omulungi ayagaliza afaayo alina care ebyo byokka bw'obitunulira bw'otyo olaba ng'asoosanyusa Chosen Becky naffe ntulabako gwe Chosen Becky of late mwabadde bagobya Chosen Becky mumutunulire of late emyezi egisembyeyo kiki kye nabagambye nti mwabadde bagamba relationship ebaddewo emyaka gyonna mulimba yona yamutwala gundi Zanzibar era ali Kadiri naye Kadiri abadde agenda nnyo naye kubanga ye photographer kati okolo yali atwala maama we Chosen Becky yali atwala kusanyusa maama we kati of course abalina otwalirako ani photographer ne driver you get my point nti ababiri abo driver no yasinga n'okubeera naye naye lwakuba nti era temujja kubyeta because ayagadde mwani photographer ne driver ate yabadde abeera close ate yabaddewo emyaka emingi lwaki teyayagala mu driver you get my point ono omusajja mwangu wakwagala ne bwoba oli mukazi bw'omiitinga Kadiri is a very good guy mwangu wakwagala n'embeera ze n'empisa ze tova teweewunya nti Chosen Becky wadde driver aluddewo n'essigu yayagadde ate n'ayagala mwani photographer eyakajja you get nengezaho kugamba nti kino kirubaze bakizimba mpola omukwano gukula bane mwagala omukwano guveewa oyagala kwagala abantu b'otamanyira mu abo b'omanyi mwofuna gw'oyagala naawe omusajja bwe bakukyawa era ojja kwetegereza mu saakoozi era mwofuna omukazi ne Chosen Becky mu saakoozi mwe yakoze ki mweyafunye omusajja mwagala amugye Kenya natumaliriza awo bugambo bwoyineeri abadde awo omuliro nga bava ku sayidi eri bagamba mu omusajja tebamusiimye Chosen Becky ali kino bwekitibawo eyo obugambo kamu bubiri amutusiimira omusajja tebamusiimye Chosen Becky yasiima si bo be basiima ekyo njagala kikujjukiza nnyabo oba ssebo si gwe asiima Chosen Becky yasiima ye bw'aba gwasiimye gwani amukayanya ekyo kimu ekyokubiri efitina mbi nnyo omutima omulogo mubi nnyo bw'olaba abasanyuse bw'olaba abali obulungi olaba abali mu mukwano basanyukireko baagaliza ebirungi tomanya nawe birijja gy'oli someday okitegeera ekirala bw'olaba ekirungi nga kigenze ew'omulala naye nga wandikyagaliza okujja ewuwo sooka osanyukireko oli omwagaliza ebirungi tomanya wande nawe bisobola okujja nawe nofuna omusajja ng'alinga profesa nga muwanvu ekirala ekiriwo Amir ye tumugamba nga blood you can move on you let the girl be you move on you let the girl be lwaki senga Amir yakwetinga harmony wakati we ne Becky bino ebintu by'ebigambo bino bibabeeramu n'okumusojjasojja n'okusasula babbuloga bikebyo senga bikendeera n'amanya kati omuwala moved on let me respect her decision then to creating a harmony eyo bwagicreatinga kigenda bayambako coparenting abeere mwangu basobola okukuza abaana maama ne taata nga tewali ayingira bufumbo bwa munne naye asobola noppikingawo inspiration naye naafunayo omuntu you can also pick an inspiration and get someone obulamu ne bunyuma okitegeera so kyembadde gamba nti ekisembayo mu byonna tutegeeza nti obulamu bwakukola bitunyumira bw'ofunye omuntu akusanyusa genda n'oyo bw'ofunye omuntu akwagala nga akwagala byaddala nga tomweguya nga sigwa yagala sigwa eyeeguya wabula nga naye akwagala obulamu bwe businga onnyumira awo nyweza obulamu bukunyumire so tuwagaliza Chosen Becky ne Kadiri obulamu obulungi tubaagaliza essanyu tubaagaliza omukwano ffe tuli ku team love